ayinza okuba bamugamba bw'omusembera n'omukwata bukwasi bw'oti mu ngalo mutte kyabadde kisuubirwa era alekale ayagala mmubuza musu omuntu akusalira embuzi kubanga Jebbi tosobola kugamba nti yavaayo n'asa ne bamusalira embuzi ne bagamba baselebratinga kuba aganzi bali baselebratinga lwaki bw'atuuka ekiro atabuka ate alina ekimwambala ate alina biki wali okozeeko okuggulire omuntu omu najja n'akuwa ssente ove mu ggulire n'agamba nti lino eggulire byoyogera bituufu naye saagala kuwuliwulira nali nkikozeeko owulira eddoboozi noyagala okukaaba ennaku nekugota kumaloga mayimbu kama Katonda omusajja oyo okitegeera David Lutalo live oba ku Mitani Club on live kwe tulina olwaleero gwe mwana Katonda ali atwagala atugoberera asubscribinga likinga no commentinga Katonda akikuwera omukisa ekyo tetulina kyamaanyi nnyo kyakkuwa okujjako okusabira omukisa leka buli share comment gyotekako ne like eba ensigo mu njuuyo abayina amaziga mu mayumba gaabwe obufumbo butagala abaana tebasoma school fees zibuze ebirwadde bibamalawo leka buli kugoberera kwoteka ku channel ono n'ekisa kyoteka ku channel eno kifuuke ensigo ennungi era kiveemu ensulo ezigenda okuleta zaabu ombisi gwenjuki n'amata mu njuuyo nkusabira buli kirwadde ekikuluma ebikubonyaabonya ebizibu ebikuyuuza byonna ng'oyita mu kulaba channel eno n'okugikuza Katonda abitwale ofune eddembe yo neera nze nzikiriza Katonda atwagala nja twerabiranga era nzikiriza nti yatonda abagagga batwesiimisa n'abo balina obulamu bwe twesiimisa era obutwegombesa ye Katonda waffe naffe yatutonda bampita Rima Sam oba Mitani Club Bongo gomwana Katonda ali eyo nga ne tunnajja byaliwo ebiti emboozi bwe zaakolwanga bannaffe abaazikolanga baatuuka ne bazivaamu nga bawa ensonga ezimu ku zo yeeno gye baatekanga ku mmeeza nti tubyogedde nnyo kati abantu babyetamiddwa omanyi bw'okyogera ennyo abantu bakimanyira mu matu ne bava mu mboozi ezanditaasiza obulamu era ezaali ez'omuwendo ennyo sinakindi ezanditaasiza ensi yaffe okuzikirira ne bazirekawo nga tezigguse abasinga babawangayo ssente abasinga babakolangako emikwano olwono ne batunda obwesigwa bwabwe eri enkola ezo ezaaliwo bwe twajja twasaba Mukama atuwa amaanyi atuwa obuvumu n'ekisa tubyogere tubigguse tubizzeewo nate bwe ziba mpagi nga zimenyesemenyese tuddemu tuziyunge naye waggulu wa byonna baba byogedde bafune eddembe lyabwe nate okwesiima n'okwetegeera nkomyewo ne muganda wange Kasazo ow'embalaasi eyafuna ekikyamu mu covid negaana okusimbula kabe yanjulire gye baliko sebo kale sebo Ronnie Mark Kiyingi bw'oba oyagadde okungoberera ku YouTube oteekamu Ronnie Mark Kiyingi official ojja kuba onfuna ensonga tuzoogere era toweerabire subscribinga muve ebintu ebyo byokulaba ne mugenda nti musubscribinze so enkola bweto bweri abantu abatulaba njagala bategeeza bassebo ne bannyaba abatugoberera nti bw'obanga oyagala okuzimba tokkiriza ne bakutomeza hardware gy'olina okugulako ebizimbiso bagiyita Harrison hardware eri awo Nateete opposite Labamba omanyiwo birangawawo show omanyiwo bulungi yansalako nga nkyakuba show kati gwe obadde mbidongo Labamba ogimanyi kati just opposite Labamba ojja kulaba birikulwa naawe ebireeta sementi ebireeta material omanyi otuuse ku Harrison hardware nene buli kyoyagala bakina ne bw'obagamba bannange njagala kunderivalingira loole njagala kunderivalingira lukulula ya sementi babirina size zino hardware ezeeyiya ffenna tukole ffenna tujja kukola tezipanga bulamu tezeeyiya hardware eyimiridde so tubagamba nti Harrison hardware weri Nateeta opposite Labamba mugende eyo mugule ebizimbisibwe biri ku origino buli kyomanya ekigenda ku nnyumba ne bw'oba ozimba luguudo ne bw'oba ozimba ki buli kizimbisibwa bakirina aba Harrison hardware Nateeta opposite Labamba gye tubazigirira nno era njagala tutumira ku mugagga Haji Siraje Mugera ssebo tukubuuzaako webale kutwagala webale tuteekamu ssente webale kutubeereramu webale kutuyamba webale kutwokya omugagga Haji Siraje Mugerwa ssebo nkubuuzaako mu ngeri enjawulo ndabira nnyo Sophie Harrison walya kyana kyamaanyi ekyo bonookirabako ki Sophie Harrison webali bonna ku Harrison hardware joanamu ebyana ng'oli mufumbo nagenda okukeberako wiiki ejjanga kati kankubuuze bw'oba oli mufumbo mwana waaba mubi taabe mubi bw'aba mulungi taabe mulungi
mu kirungi kyamaanyi gondanize nali baddeko ne madamu nalaba omuwala naŋŋamba muwala anyumye madamu nange ne mugamba kinyumye bwalabye tosobola kwogera tosobola kulaga nti details ezimu ozirabye siringa obeera ne mukazi zo nosandika okulaba nti omukazi omulabye ne shape y'akabina ke obireka because akubuza maama mwetegeeza ne shape y'akabina n'ogiraba okitegeera Loli Mark David Lutalo omumanyi Jebbi byekwasa omumanyi baali bamukwano nfanvu nagenda nenkola Jebbi story ya Jebbi naye nga saatandikira ku Jebbi kubanga nze nkukiririzamu nti gwomu ku bakugu abatunuulira ensonga ne bazireeta ne zibaako n'obaako n'engeri gy'ogitemaatemamu ng'esobola okuyamba abantu b'ensi yaffe kubanga twava ku level y'okolera ebyalo loni katukolerera nsi yaffe ensi yaffe yeetaaga abavubuka abalina amaloboozi ng'ago n'entegeera ng'eyo okubaako n'akatyabaga ke tugiwonya maama Uganda y'ensi gye bayituziikamu buli wetwesulayo gwa naggamba nga lwe ebikyamu ebiteekinga press mu nsi yaffe tuba tugikoze bubi nnyo tayogera tolijulya nga eyasamizza akamwa wabula ekozesa amaloboozi g'abaana baayo okucommunicatinga Ronnie Mark David Lutalo yefulira Jebbi byatandikira ku ddogo bayira twakwako ne ku interview nga Kayonga agamba David Lutalo Anatolius bali bagala kumumiza musu kakati bwe yatasa David Lutalo anasubiza Kayongo sende David Lutalo nga yasubiza Kayongo David Lutalo ne yefuula ekyo kya buntu embozi gye yatambula gye yakoma okutambula ne wajja Jebbi bali banfanfe nga bolaba bakamiliyoni ne Jebbi ono wakamiliyoni nga bonalabani awo penge ne bebe kuru bali banfanfe Jebbi ava yagamba bwe nali nkola emboozi eyo buli omu yaŋŋamba nga tinonya ku Jebbi yayina information bwe namuleeta Jebbi yafukumuka ebintu asibiwulirangako gye nkomye okukola emboozi eno abantu gye bakomye okuŋŋamba nti waki emboozi togirekeraawo kati buli kadde olinganga ayagala okusula David Lutalo olinganga ayagala okukola obuvuyo abamu ne babeesinga ne ku ddiini yange nti olw'okuba nze ndi munnaddiini ndi mulokole ate bakozesa eddiini yange okunafuya amaloboozi ge nandiggyeeyo ensi negategeera owaayi abanaddiini bwe balaba akabi we kali olw'okuba abanaddiini balina sirika busirisi akabi ako ne kanyigiriza be kanyigiriza abanaddiini bwe balaba ensobi weeri bo olw'okuba abanaddiini tebalina kusaayo kyabwe owaayi emboozi ya Jebbi singa njivaamu essaawa zino nga tegguse kubanga nze nzikiriza Jebbi ebikyamuli ku mutima bingi buli bwayogera olaba nga buli kanaku alinayo ekipya wadde nga abantu abamu bamutwala for granted naye nze simunyoomangako wadde nga abantu abamu banywema David Lutalo n'okumutyobola simutyobolangako waggulu wa byonna nzikiriza nti amaloboozi bwe gawulirwa solution ejja kutondebwawo ebiwundu biwone n'okutabaganwa kuddewo nate kusituuke tutwale eggwanga lyaffe maaso okuba munnaddiini kitegeeza kulaba nsobi n'osirika era banaddiini abamu basirika naye olaba nti abantu babasiba babakubamu ebituli ekitegeeza nti si kye kiba kibasuubirwamu senga kye kiba kibasuubirwamu abantu bandibadde babakubamu bituli naye ekintu ky'amalogo n'endongo bwe nkusanga owolereza gwabayika ekikyamu nti waliwo omuntu watuuka nga takyawolerezebwa ebintu by'eddogo mu ndongo biri everywhere like bya bulijjo tosobola kugamba tekisoboka endongo n'eddogo gwe kyogamba tekisoboka kiringa ogamba olasanga omukazi ng'afunye olubuto nga yakamala okukola embaga kyabadde kisuubirwa like toyina bw'omuwoleza mutasobola kufuna lubuto ate ng'embaga ye wagiraba juzi okitegeera wabadde omusuubira kikyakola this is part of ekyamutwala mu bufumbo okufuna olubuto is part of ekyamutwala mu bufumbo nti kati amalogo geetabye nnyo mu music era ndowooza byemu ku bintu by'olowooza nti bitambulira wamu balongo kati tekitegeeza nti teriyo bayimbi batakola malogo gye bali naye lwakuba nti olw'okuba nti abantu b'okompitingiramu bakola amalogo mangi bw'oba toyagala gakola naawe olina okusaba ennyo n'ova mu muzannyo era mwebali abayimbi nga ne mutundu eyo bagenda ewa Pastor Tom nina gwe nasangayo nga muyimbi ng'agenze wa Pastor Tom kusaba era ng'abeerayo n'asaba neyeegayirya Katonda naye ng'ate muyimbi wa Sacula okitegeera so ngezaho okulaga nti olina okusaba ennyo
ate oba toyagala kubiiko kuba bali boodiringa nabo ki balogo kujjako wobanga tonatuuka nnyo mu business eri competitive tonatandika kubeera ng'oyimba music oli ali competitive yakanga abantu n'abatiisa nabagamba kazize baaba kagikubye baaba tonatuuka waawo kati oyinza otagala abannyo amalogo naye bw'otuuka waawo oba osuubira oggala madde nkugeza okulaga nti awadde amalogo mangi naye batono nnyo abava be bateekako ekyobulogo simanyi wa mukyegendereza nnyo wadde amalogo mangi mu ndongo not so many artists abafunye embeera ey'okuteekebwako ekyobulogo bangi nnyo tebaboogeranga nako nakubateekako kyabulogo ate nga bamaanyi nga tebaludde nga bayimba nga tebawangula naye lwaki nti woolaba bakitadde ku muntu wandibwa waliwo ebisusse nga woga nti gundi aloze ate nayitawo buyisi agenza overboard awe olaba kumpi bonna abasinga balogo naye bataddeko ekyobulogo nga audience kimutaddeko nebifuluma ebituuka ne mu bantu batono kati bw'owulira nti bituuse ne mu bantu begendezi mbadde nkuwa example nti edda omuntu gwe bateekako nnyo wano ekyobulogo nguvudde ku mulembe gw'abasebatta ba Eagles waliwoko ebiseera ebateekako kamiliyoni oyo ekyobulogo ne bamugamba n'omugamba nti agenda mu nnyanja mu 2005 n'afulumya oluyimba lwe bayita Mbalangire album bali bagiyita Kipeepewo gye yaliko oluyimba olwo lwa Mbalangire wadde Mbalangire yakuba nnyo okusinga zino naye album bali bagiyita Kipeepewo njijjukira kati ng'era agezaako okubalaga nti baneesigenda mu nnyanja naye ng'abantu bo balemeddeko ng'ate abamu kubamulumiriza beba ate abaaliko naye ebbanga okitegeera naye waayita ekiseera tutuuse tutuuka kati abantu bonna bamanyi kamyoni bakyaleeta emboozi ezeekuusa ku bintu bwe bityo paka kati n'olwaleero obiwulira ate bw'atuuka ekiro atabuka ate alina ekimwambala ate alina biki ebintu bwe bityo paka kati ngeza okulaga that is a difference of something like 20 years ago ne up to now obujulizi bukyavaayo kyefu kikyegambye nti bw'olaba omuntu gwe bapiiningako ekyobulogo ng'ali mu ndongo muno tomala nnyo gamuwolereza kubanga ebiseera ebisinga wabeera waliyo kisusse ayinza okuba aloze n'ayitawo n'agoyinga overboard nze kyova olaba sisobola kuwolereza muntu yenna bw'abidongo muno nga bamutaddeko ekyobulogo sisobola oli munnamawulire omukuukutivu era akoze ebintu ne biba ayogedde ebigambo ne biwulirwa era akyusizza eggwanga lyo olw'ebigambo kubanga ekyo nno gye kyewasomerera ddi omuntu lwalina giving up ku mboozi naddi omuntu lwalina ozibikira amawulire agakola ensa naga nti nedda wadde amawulire gano gakola ensa wadde amaloboozi gano gajjira olumira gakola ensa kanga zibikire tegajja kufuluma emboozi zetukola tuzikola kuba tulina betuweereza kitegeeza nti osooka n'okwebuuza gw'obikolera yakyabyagala kiringa bw'oba oyimba edda naliko ne pademaani oyo mu studio edda naŋŋamba omuyimbi yayingira mu studio n'ayimba ebintu ebyekisirusiru ebyo bitakwala amanyi abayimbi abajja ne bayimba ebyekisirusiru ebyo n'ayagala omugoba mu studio n'awulira obusungu n'ayagala omugoba mu studio biki byayimba sigenda kutuula kuproducinga bintu bya kisirusiru bwe bityo nga bibi tamanyi na kuyimba Tony Hozi n'avaayo oyo wa Bobi Wine najja n'amugamba padde music ono lwamukola kwaba abalina gwe bamukolera music omwana yazze mu studio recording oluyimba teyazze ddu recordingira gwe producer ayina balulikodingira bagala baluwulire so sigwe gwe omulimu gwe gwakulukwata naye you are not his audience audience ye gyeri gwe muleka alulikodinga akuwa sente zafulume with time ojja tegera beyadde alulikodingira kati naŋŋamba nti kyeyayigamu kyekino nti yagenda n'akolako ennyimba ezimu ng'awulya mbi nnyo tezinyuma tesaana nakuwuliriza naye wayita ekiseera ennyimba ezo ne zifuuka hit ekijjayo kiri kyeggambye nti oluyimba teyalukoledde ggwe atalwagadde alina be yalukoledde tukiweemu obudde ojja wulira ng'oluyimba olufuuse hit kwawaliyo abalwagala wadde gwe producer yalukoze tewalwagadde bingi nnyo example nnyingi Sitya Loosi wa Kenzo bawa teyamwagala teyateekamu na logo ye yagala noteekamu logo nga talwagadde naye ne lufuuka hit otegera kyeggamba nti nkyogedde kugamba nti bintu byetuno byetukola stories zino zetukola tulina betuzikolera era bo betulina okusinziirako okugamba nti tubirekeraawo oba tusigale nga tukola senga okola shows ez'obuwemu abantu ne bazaagala nnyo nga luwuziteekayo zikuba mitwalo na mitwalo gwokimanyi siraitiri mpola mpola lito by lito otandika okukyuka n'okyusa content wono otandika kukola wabuwemu okujjawo ng'oli mugumu nnyo ng'onywerera ku principles zo n'ennono yo
naye ebisigadde osobola omaliriza nga views zikusise n'otandika okukola ez'obuwemu kitegeeza nti bali b'okolera be bakusindiikiriza kati ffe tukola omuntu najja nagamba ekyo kiveeko toddamu kikola nogamba oyo bwatyo bwaŋŋambye kati kampulize bali benkolera because sikolera ye bali b'okolera n'okubamanya tobamanyi n'okubalaba tobalaba n'amanya gaabwe togamanyi naye bw'olaba views zaabwe n'olaba views z'ofuna ze zikulaga nti ababiraba nno gye bali bakyabigoberera baagala obbiraba senga obiteekayo n'olaba nga tebakyabiraba kati olwo bamaze okwogera baba bamaze okugamba ekimala kimala naye baba nga bakyabiraba kitegeeza bo tebanaba kugamba nti ekimala kimala kati onoomu avaayo nagamba lekeraawo ng'eddoboozi liddayo ku biye ebya pademaani si gwokolera bookolera abaagala disinformation bo bakugamba leeta bwe banaabiko ojja kulaba nga n'okubibuuka babibuuka nga buli wobiteeka bascrollinga buscrollinzi buli wooteekawo nolaba nga babirabye kitegeeza eba communication genda maaso olw'omushana genda maaso olw'omushana eba communication as simple as that tulina tunuya abantu betukolera bw'ofumba emmere mu restaurant nga buli ajja asaba kawunga na muceere amatooke gwa tebagalya eba communication nti gayinza okuba galina ekikyamu buli agala tayagala gaddamu galya oba tegawooma oba gaagaga ng'okyusamu ku mufumbi w'amatooke kati byonna betukolera be batuwa communication either ngeri verbal oba nga teri verbal nti okoze ennyimba zaraga ne bakulaga nti luli baluwiza ne batuuka ne bakugamba kati zeewulirize tuzikooye eba communication ewedde emirimu nti communication y'abaana abantu betukolera kasa batuuka nga batulaga tebakyayagala biwulira tebalina kujja tugamba because communication esinga mirimu gyaffe gino egya communication feedback esinga ebeera non-verbal teba yakwogera teri bantu bagenda kukutuukirira kujja kwogera naawe abantu bagoberera ku YouTube bameka bomanyi in person nga bajja n'obasinkana kitegeeza nti percentage esinga ey'abantu boweereza ku YouTube n'okubamanya tobamanyi kati communication yaabwe tegenda beera verbal egenda beera non-verbal kati gwe omulimu gwe kwetegereza the non-verbal communication because that is the most important here kati bano abavaayo abalugezigezi ne baboyogerako gye tuli esoyo togikola kino kiveemu ekisoyo togikola oyo ayogedde naye ngenda kwagala nnyo okumanya non-verbal communication ey'abali abasirise bo bagamba ki bwe ndaba nga kyeboogera kiri contrary ku kino ky'oŋŋambye gwe nja kuyiginowali nga ngenda nekiri Ronimaka mukawero kekamu wali okozeeko okugulire omuntu omu najja n'akuwa ssente ove mu ggulire n'agamba nti neggulire byoyogera bituufu naye saagala kuwuliwulira kankuwe ssente oliveemu ezo stories nyingi era ezimu ngikubulya mazima ezimu nazirya nembivaamu nali nkikozeeko because story emu gye baali baŋŋamba okuvaamu nali wedde ngikozeeko naye ng'ate kyenjikozeeko kumpi nga kiringa 3/3 kiringa bogamba nti kwasigaddeyo kakwota bwe mba nkyalina kyensobola okuwaayo kalinga kakwota ke kasigaddeyo kati ye olina olw'okuba atidde nnyo olwa story gy'okoze ye n'alowooza nti kati alina kukukomako kati naye n'atamanya nti era wabadde togenda gitwala wala wabadde osigazzaayo katono kati n'omugamba anyway it's okay bireka oluusi n'otunuya omuntu akugambye nga mulina ebibagatta oluusi olina kyomufunamu oluusi ate ne ssente zakuwadde nnyingi oluusi ayogedde naawe bulungi kuba sikulembeza nnyo ssente njagala nnyo omuntu engeri gyankuttemu kyovula nsobola okugaana okukola ekikyolo gwampadde ssente ate nempuliriza oli ayogedde nange obulungi baŋŋamba nga ku Facebook okwo era abantu abaali bamanyi stories nali ntaninze down neŋŋamba eyo ngivuddemu si be bantu abampa ssente abampa ssente ziringa 2 ezisinga abantu aboogedde nange obulungi ate bempulirize nnyo oli najja nga tazze kutiisatiisa tazze kukanga najja n'ayogera naawe bulungi n'akuwa n'ensonga ze oluusi nga ate gwe njogerako yennyini mu sitoola oba nga yakwatibwako gwempuliriza so si bano bawanabi simanya ndi faani bwe mama ndde nkola sitoola ku Metandikira Bongo Metandikira Bongo yennyini n'ankubira essimu n'ansaba twogere wadde tampadde ssente n'ayogera nange bulungi n'ampa n'ensonga ze nsobola omuwuliriza story n'engitaninga down nga ndaze kyemukola kati edda saayagala nga nnyo stories zimenya families bwe ndaba nga story egenda menya family obufumbo bugenda kuggwaawo oli wantula nannyonnyola nga kirimu eyo direction nga story engireka saagala story zimenya family naye bino ebintu ebirala nga birina kye bigassa nga story bwe njikola erina abalala beeyamba nsigala ngikola muganda wange nsigala ngikola naye nina gye nali nvuddeko oli ayogera nange bulungi waliwo yali mwala NTV okwo
nali ngikoze nayogera nange bulungi waliwo manager omuyimbi omulala yankubirako essimu ne twogera nga sibya kuntiisatiisa n'ameetinga essaawa ero na honorable ne story nenjireka kubanga yali andaze omulala yali andaze akabi akali katuuse wakati we ne bbaawe olwa story eyo nayo nenjireka nga ndabe amaka gaggwawo n'ebi nebisigadde olosaaga Ronimark mu stories wakavaamu waliwo story gye wali ovuddemu n'ogamba nti bwe nagivaamu nejjusa nayina ojjukola neŋŋenda nayo mu maaso naye okugivaamu kwange nakati nkyejjusa lwaki nagivaamu njinayo gye nnina nti oli yansuubiza nti abivuddemu tabiddamu kati nange ne musalawo ng'alinga yeenenyezza we nava mu story wayita ebbanga abantu abalala ne bakosebwa ku nsonga yemu naye ng'ali ansuubiza ntagenda kubiddamu kuba nze saagala nnyo bintu birumya abantu balala kati yali andaze mboneredde story tukole kiri tugireke sibiddamu ate wayita ekiseera ngenda olaba nga abantu abali mu kulumizibwa omuntu y'omu story y'emu kati ate nenejjusa neŋŋamba kale senga nasigala ŋŋenda mu maaso nekino ekintu nanditaasizza bano kuba yali andaze ntagenda biddamu aboneredde kumbe yali annimba eyo nali ngikozeeko era nanoonya bwenjiddiramu ng'olaba kiri leeti ng'olinga gwaswala ate okulyeddamu buto ng'ate gwe kennyini wakomawo n'olaga nti ebintu biteredde abantu ne bakimanya nti watugamba biteredde era naswala buswazi ne neesonyiwa story n'abantu abo ne mbeesonyiwa naye nga kyannuma because abantu abalala baakosebwa omuntu y'omwoyo era wemba nina era kyovola wendaba nga kintu kirina abalala kiri kyegambye okiba nga kirina abalala bekigasa kirina abalala bekitaasa oba tolina kivaamu kuba bw'okivaamu ojja kulumwa nnyo ng'olaba abalala bafuulinze victim. Official Ronimark Kiyingi, bingi byogerwa bingi bikolwa, stories zitandikwa zikolwa zimenya emitima, ezimu zizzaawo emitima, ezimu ziyigiriza ate ezimu nezaawula. Yensi mwe tuli omukawero ke kamu era nga gwe munnamawulire omukuukutivu era ow'enkizo omukuba enkizo okuzaama. Olowooza enkola y'okuva mu mboozi ezikola amakulu, endowooza y'okuva mu bantu abadde beetaaga just microphone ensetegeere akabi bwe kalina obulumi bwabwe talina ngeri gyekubye mu mainstreams abantu ne badda nnyo ku mikutu gyabwe egyewaka ku masimu n'ebirala nezikuba ebigwo kubanga ebiseera ebisinga bwe mba njokako n'abantu banga nze rediyo nagivaako ne TV nagezaako kuyisa kino bwe nayisa kino ono nasaba ssente bweziti ate nga babikola kuba nange nali victim ng'omuyimbi apushinga music wange era yali apushinga music wange byantuukako nnyo golowooza ebintu ebyo sike kaseera bannamawulire bagoba ensonga balekerawo goba ssente n'okuva mu mboozi olw'okuba basuubiza obuntu obutinitini. Just kyolina omanya kimu tulina kuba nabasanyufu kati nti ebyo byoyogerako ebyo bigenda bigendeera kuba mu mainstream bye bibadde order of the day nga ne mukama n'omuntu obuntu akubira mukama we essimu n'amugamba metaniki oyo story gy'abadde akola njagala agistopinge n'atakukubira na ssimu gwagikola n'akubira mukama wo n'atandika okukulaga nga bw'okola ebyekisirusiru ebitategeereka kumbe baamukubidde essimu oba baamuwadde ne ssente oba bamutiisatiisizza. Ebyo bibadde biri common nnyo mu mainstream naye kyeggamba nti waki tulina nasanyuka busanyusi nti eno mu YouTube social media n'ebira TikTok tobeera omu gwe bw'ostopinga story ebadde erina oyita ku YouTube yo ojja kulabayo omuntu oyo y'omu gw'obadde olina okukolako story ng'alina YouTube endala gy'agenzeeko era eddoboozi n'alituusa ate kijja kuluma nnyo nga gwe bakutiisatiisiza n'obivaako ate n'omulaba nga alina waali busharinga information yemu gyeyadde no sharingirewo ng'alina waali mugiggusiza kijja kuluma nnyo. Kigezaako kugamba kyekino nti kati tukyayinza bistopinga ne gavumenti yennyini ekyali mu tuula bufoofufu teraba kyakukola lwaki ntuli gavumenti ebadde etuula waka waayo ne controllinga TV zonna ku ssimu yaazo ng'omuntu omu sina President Museveni muntu omu jasi oba MP oba alina akafo konna mu NRM ng'asobola otuula ku TV ewaka n'akontrollinga TV zonna n'akkubira alonze minisita gundi omwana we mugobe alonze badde babikola kati essaawa eno kizibu era nkubuulira mazima nti amaloboozi kati ogazibirayo kigenda beera kizibu era n'abantu abadde bamanyira eyo enkola ne mu ndongo eno gyebiri abantu bamanyira enkola eyo waddala abayimbi abo baluddewo kabalina mu ku ssente bamanyira abantu ne batandika okubaakuba amasimu
bamanyi bajja kubira ba boss ba radio ne TV bagamba oyo presenter mugobe eno YouTube tebiriyo ono gwolaba ku muzinjalo yabeera CEO ate ye presenter ogenda mugoba ddi bibadde common nzabaka yogera ne ba boss bange ku media azeyo tomanyi muwendo ne lutalo yennyini gobadde yogerako naye yali akikozeeko yayogeddeko ne Abe Mukiibi ku nsonga yange yawe nali mugamba leke Chosen Beke yange agende nayogera naye Abe ne bampita ne bangamba mugamba katutulenga nze mukozi wo noli akubidde simu buli omu aleeta ensonga ze yakuwadde ze nange kankuweesange gombulira ani mutuufu ngeno malo ziteekawo ne bangamba gwe mutuufu genda maaso n'emboozi teyamuta ebintu ebimu byakwesiriwaza bweso ffe tukozeewo ku story ezo ne tulemerako paka nakuba story ya Chosen Beke okumala emyezi buli omu nangamba vakasajja kadevitalo vakasajja ne bakama bange ne babintuzaamu twatandika nno campaign saagiri bwomu twali ne bannanga abalala bwe tukola show bonna ne bagindekamu nenjisigala mbwogu ne baga sigenda givako paka ng'ensonga njigusiza Chosen Beke bwe yatandika okuyimba ne bagamba katimba tadde omwana nagenda nakola ssente gomana Katonda ali yangoberera ddi lotekayo mugongo gone engalo ebigere byo nentegeerayo n'ogamba nti nedda emboozi eno ekyakola amakulu wadde ng'omudidi ogutikyambulirako munene bagunsuubizza gusobola okungulira akamotoka akagaadi ne kapiki naye ate amaloboozi gano agali mu mbeewo zeno gasobola otuusiza ddala ensi yange ddi lw'oyimirira ku lwekyo ddi lweyawula n'ofukako k'ow'enjawulo mu gubinja gw'abantu abalina endowooza emu noga nti nedda ekimala amaloboozi gano agayita ganditaasa omwana w'omuntu omu okufa oba ababiri oba abasatu ddi lw'otumbula entegeerayo neva ku muwendo ddi lw'olowooza ku nsi yo n'otalowooza ku lubuto lwo nansawo za bisente zigenda kujja ku mmeezayo era ddi lweyawulira mu bangi noga nti nedda sina muwendo Katonda amanyi ge yampa omuzina gwe yampa n'amagezi talina muwendo gwe yabimpeerako so nange sina kwetekako muwendo kubanga ebiseera ebisinga ebijjirako omuwendo bimaliriza biriko abantu abalala bibinyigiriza sigenda kukkiriza ntegeera yange kugulwa sigenda kukkiriza nzikiriza yange kunafuyizibwa nalolo byenfulumya ekyokuba munnaddiini ekyokuba nti nzikiriza mu Katonda tekigenda kunjija mu kabi kwesuleyo gwa naggamba nti munalo okuba nze nzikiriza mu Katonda kakati kana akabi kankaleke nedda si yensi empya gye twagala ensi empya nga buli muntu ayisibwa kyenkanyi alumwa leka tumunyiga ebiwundu nga tuyita mu kwogera naye okumubudaabuda n'okumulaga omukwano twetaaga mukwano sittima era twetaaga kisa si kusala misango wadde nga bwe tutula ku mmeeza zaabyo ne tubiteeka mu maaso gaffe ne tubitemaatema bakuŋŋaana oluna amazima ne gavaayo eddagala ly'omutima kuba kugumiikiriza ereba time bwe lituuka bino birikola amakulu naye saagala obe omu ku nsonga lwaki munnaabonaabulene omukyalo eyasiraana gwe wabeerawo nedda nze nzikiriza nti mu mukwano okubawuliriza n'okubategeera bagenda kufuna obulamu obujja nate webale kutulaba ku MR Life kwe tuli buli kaddera kwe tusinziira webale tufuna ba number 1 channel yo era webale tukkiririzaamu okuva mu views 2 paka wano we tuli abamu bakyanyoomawo naife tugamba yaddeko bwe tuba nga tusobola n'okukola amawulire ne gatrendinga ne gatako ne mu inbox zaffe kiba ky'amakulu nnyo ekitenkanika Victoria University zigule match intake ekyagenda mu maaso so mutwala abaana ku Victoria University weeri awo kuleerwe tutumiddeko ne Dr. Professor Lawrence Muganga ye balesomesa ggwanga lino gwe ayagala basaliza ayagala okwongera ku bitabo byagala okweddaabulula omulembe kati gw'abaasoma gw'ataasoma lekera okwegayirira n'okutenyumirizaamu mulembe gwa kompyuta gwa kusoma biwandiiko nakubivunula tuukirira University ekyasinza omunene mu East Africa ebeeko n'engeri gyekusomosaamu nze nzikiriza nti bwewekkiririzaamu yowe eri okwaniriza buli kadde baako n'ekikwawula kyetutandikirako biba bitabo bye bitwawula ku balala kulakuna n'ensi yange mweraba